Adamulwana tugera mujjukira kati mu kaseera kano naye wanaakera ku makyo kugenda mu ttaka n'abulirayo bw'ati obadde omulaba ng'apocca wano ng'asolooza ayita ku radio ez'enjawulo naye nga tulina abayimbi abalina ssente ng'olonkukwata miliyoni 5 ziwa Adamulwana zisobola okukyusa obulamu bwe n'abamulamu essaawa zaakakati nga tebasobola kalogera balaba wano nga beeyogeza tumanyi bannange nganze pulezidenti wa kino nze nganze simanyi atwala gurupu weeti nze nganze ebyekisiru nti omuntu omulamu bajja mwogerera ebirungi byereere naye luli abadde apocca maki ndi omwo ng'anoonya ssente nga teriyo omuyimbi asobola muyamba batono nnyo ku sekita ennamba erina ba multi billionaires naye nga teri muzibu asobola muyamba lagadi alina ssente naye ogenda kuba nti abayambi Adamulwana oyinza okusanga nga atabadde namu osekere bangi nnyo abalebedde mu industry muno abalina ssente essente kyali mukungubagira muganda waffe Adamulwana wano wendi negatiddwako meya Jacob omutuuze honorable musajja wa kitiibwa nnyo omutuuze the citizen weewaawo honorable tuli mukungubagira muganda waffe a brief about Adamulwana kituyinza omwogerako. Adamulwana ye true definition y'omuyimbi aviidde ddala ku structures eza wansi bwe tuggwera ku bantu abafunye opportunity okukubibwa ennyimba zaabwe ku radio Adamulwana si ye muntu afunye opportunity eyo era n'oluyimba lwe lusembyeo okuba olulungi ennyo lwe bayita obulamu tolina wolulaba ku TV era ogera ddaaniko ddulaba kati mupiira gye tugwe mumuziikamu gyewagera okitegera kalabanga kati industry wetu weeri nti industry eyagala nnyo omuntu omufu okusinga omulamu nti n'abantu be bayita music scheduler tebakyamanyi bya schedulinga okitegeera buli muntu asika akola ekimuyamba wano tulinawo tv namba ya gavumenti naye ekuba omu Nigeria okuva ku makya paka budde zibi naye ogenda mu Nigeria teriyo tv esobola okuba mu Uganda okuva ku makya paka budde zibi bwe tuba nga tulina ku tv za gavumenti ennamba nga sookera makya okutijjisa omugwira okusinga okutijjisa omu Uganda there's a problem tv ya Uganda UBC eyina channel magic babe biki ebyo bakuba countdown y'aba Nigeria nga Nigeria tayina na kiroozo okuba ku music wa Uganda kyekyo tulaga nti ensi yafa tutendereza nnyo ekyewabwera okusinga okutendereza ekyafu Adamulwana tugera mujjukira kati mu kaseera kano naye wanaakera ku makyo kugenda mu ttaka n'abulirayo bw'ati obadde omulaba ng'apocca wano ng'asolooza ayita ku radio ez'enjawulo naye nga tulina abayimbi abalina ssente ng'olonkukwata miliyoni 5 ziwa Adamulwana zisobola okukyusa obulamu bwe n'abamulamu essaawa zaakakati nga tebasobola kalogera balaba wano nga beeyogeza tumanyi bannange nganze pulezidenti wa kino nze nganze simanyi atwala gurupu weeti nze nganze ebyekisiru nti omuntu omulamu bajja mwogerera ebirungi byereere naye luli abadde apocca maki ndi omwo ng'anoonya ssente nga teriyo omuyimbi asobola muyamba batono nnyo ku sekita ennamba erina ba multi billionaires naye nga teri muzibu asobola muyamba lagadi alina ssente naye ogenda kuba nti abayambi Adamulwana oyinza okusanga nga atabadde namu osekere bangi nnyo abalebedde mu industry muno abalina ssente essente kigambo okugamba nti tulina federation egatta abayimbi kya kisiru tekiriiyo tulina federation eyagala okukwata okulya ssente ezigenda okufuluma tetulina federation egenda kuyamba bayimbi nga n'okuleeta wano omuntu omala kukubira president wa federation ekyo gyekiri omuyimbi aba muyimbi bwebanga lino ettaka baaliwaayo ku mulembe gwa Amen nga lya abayimbi tolina kera makya kuyita na muntu kwegayira kuleeta mubiri gwa muntu ati yaleeta ekifo kino ati yazimba ekifo kino bwebanga ati yaleeta ekifo kino nga yazimba ekifo kino waki olina kuyita mu third party okuleeta n'omuntu federation tulina federation egira okutematema sente ezigira okuva mu gavumenti bazirye bulungi naye nga zonna zesente zigira okuva tezigira kuyamba industry golooza kizibu kyaffe yeze sente bwebanga omuyimbi esaawa zinasobola okuyimbira miliyoni 8 ozooza ekizibu kyaffe ye sente balimbelimbe mmwe abatagala kukola research ekizibu kya industry ya Uganda si sente structures engeri royalties z'abayimbi zezifunibwamu otegera nti industry yaffe eri awo gate nzigule kyovula abatelefoni bagenze wono RNSK n'abagoba ng'agoba bu journalist obutalina makulu kinuma okukeera mu ekyokusanga journalist bagobye journalist munno n'otunza mu same person agobye muyimbi munamawulire munno n'omutunza
navoola ekitiibwa kyaffe nga bannamawulire mwenna bannamawulire ne muddayo enkeera tekyali bwe kityo ffe tekikola nkowe ekityo nammwe muleetera okuba nti abantu abamu bakwata sekita yaffe ey'okubeera bajournalist nga batalina makulu press conference omuntu nakusibuza omutwalo gumu weguti ne muddako enkya ne mumuwa mileage n'abamanyira ensonga ki bajja bamanyiira nnyo nense Jacobo tebajja kumanyiira we batyo. Jacobo Mulwana agenze naye olowooza weewaawo entuuko y'omuntu eba etuuse kyekitakoleddwa tetugezezzaako tulina abantu bangi nnyo abalina ssente mu sekita eno tebagezezzaako kutasa musajja oyo fe abagezezzaako tugezezzaako tutaddewo enkyukakyuka mu bulamu bwe nze ajja ku puroguramu yange netumusondera ssente n'abawuliza bange nange nenkwata ezange mbadde muyamba nganza omuntu ebitali bya kamera because manyi kyali wange nange abadde annyambako ebintu ebimu nga tekulu bya kamera naye industry tegezezzaako kutaasa mubiri industry terina olunaku wegezezzaako kutaasa abantu bafudde mu industry okujja ngaoli afudde accident awo sijja kunenya industry naye abantu abapookidde emulago abapookidde malwaliro ag'enjawulo industry tegezezzaako bataasa. Kuyita weeks bbiri tubadde mu kifo kino ku lwa muganda waffe Mubadewa yatuva ku maaso buli omu nakwata akazindalo nayogera. Waliwo omuntu omu ali kakiiko akatwala industry yayogera awo naye nga bw'omubuuza oyamba yakuba meka nga balwadde tasobola kuvaga nti nayamba gunde. They are good in talking but their action are too poor. Balungi ogamba nti we are trying to fight to unite the industry. Kati natural sense they are not fighting. They are just buli muntu alina mission y'okutukiza ebigendererwa bye. Okitegeera buli muntu alina mission ey'okuba nti asikaza wuwe naye ekintu ky'okuyamba industry tebakirina muwongo era tekijja kubeerawo era tokisuubira wakyalema bajjajja baffe okukitereeza ne kakati ne bano abaliwo tebajja kitereeza. Tugenda kukola tutya okulabika nti enkolagana eno ebeerawo n'okulabika nti omuntu bw'aba afunye obuzibu mu bayimbi obutukwatira wamu. Politics alina okusooka okuva mu industry eno erina okubeeramu nga yo eri superior mu ngeri yaayo nti omuyimbi tebalina mufuga ntegeera ye kati saawa zino omuyimbi alina okugenda wa politician muwa amaanyi omuyimbi alina okugenda ewa president Museveni okumuwa ku ssente. Industry teyeri bwetyo abasajja babase batta buli luguudo lwali lufuluma Kampala yalinako ennyumba sente yazijjawo nga tagenzeko mu politics. Okitegeera nti saawa zino okukola ekivulo olina kwegayirira muntu omu akupostinge tekyaliwo ekityo. Industry eno abasajja bakubanga kaalo tuwa kutua ne bazimba ennyumba nga buli seba tewaffe yalinamu ennyumba nga nnya nezo naye azitunda ne ziggwa olw'amabanja. Industry erina kusooka kuvaamu politics wanaavaamu n'agenda wali abayimbi ne basigaza ekitiibwa kyabwe naye nga tebakyalina kitiibwa. Buli muntu yena amanyi obuzina bw'abayimbi nti abayimbi tebakyalina gali amanyi agatiisa nti omuyimbi ng'atuuka mu kifuno gamba waawo omuyimbi yatuuse kati otunulya abayimbi abatu mwana binyiiza because ffe tugirabye tubaddewo nga tugiraba kikisinga okunnuma. Gwe wali okirabyewo nti omuntu olina kukeera makya genda ewa Kisekka okuyita abantu okujja mu show yo okutunda tiketi wali okirabyeko ekyo basse batanga tebagenda nko wa Kisekka nti omuyimbi alina okukeera makya kuva kutambula agenda ekyo ekyewuunyisa n'abagwira batandise okukikola questions wamulabye nti okuyita abantu olina okukeera ku makya okugenda ku bantu eyo wansi tekibangako weekityo. Industry webanga efudde bweti ng'omuntu faana asooka kubuuza owagira kibiina ki nga woba towagira kifaani kyawagira bajja kukuba bucupa then kiba kitegeeza tokyalina maanyi tokyalina ntiisa eri Katonda gyateeka ku sitaani kubanga wakabaka b'okuyimba kabaka waabo ye sitaani kyova olaba atiika kinoonyerezeeko kabaka w'okuyimba ye sitaani kyova nti ojjako ekigambo sitaani ofu ennyukuta zino ezisooka notekako alasita. You understand? Bwabanga sitaani bamugoba waggulu ng'ekyamugobera amawaggali tonenya abayimbi kubeera n'amawaggali era tonenya essaawa zino kigenda maaso because bebekinyini bebakyesalira bebakisema but of the day nze kinnuma okulaba nti no baada mulwana abakoledde industry bafudde tebagifunyeemu bibala byayo. Kinnuma nnyo nti okulaba Adamulama atandikidde ku grassroots because oyo omusajja si recording artist ye performing artist original asooka okukubira ku CD asooka okukubira ku live womwa audience wait abadde nja kutta Adamu Lwana ng'ate ennyimba ze tezikubibwa ku radio okitegeera n'oluyimba olusembyeyo lwe bayita obulamu teri TV ebadde erukuba kebe radio
bagenda zikuba kati wafudde wali musegirinya osegera lwa esawa zino ndozo kiraba concept yalina kuteeka politician olimba okukola ki okulabikako kyali bwe kityo kuva dda kyali bwe kityo nga olina kwetaaga politician okusemba mu bantu ate nga politician edda yali yeetaaga muyimbi naye kasaawa zino kyakyusa nti omuyimbi yeetaaga politician ekitaliiyo nti omuyimbi katonda abanga akuwadde talent olina kuyimba bulumi bw'abantu balina ku mutima omuyimbi talina kulaga saidi nti nze ndi wa DP ndi wa NUP ndi wa NRM omuyimbi abeera muyimbi tutunulire federation ene gibagamba I quote the words egenda okugatta abayimbi n'okugezaako kulabika nti copyright balwanirira copyright Jacob ebbanga lyenze nkuwulira toli mu mativu na federation simanyi bakulembeze abagitwala bwatali mu mativu nabo oba kyonga ekibiina gwe toli mu mativu damu bute federation yagakolaki federation yagakolaki emu ku byeyina byegenda okukola kulwanirira abayimbi okufuna okubanga bafuna mu copyright law era essaawa yonna kyebagezaako kubanga balwanirira naye obukulembeze obulimu ebbanga lyenkulabye Jacob olinga atakkiririza mu kintu kino obukulembeze buliko nani president ye Edrisa Musuza Edikenzo mu group ye mu kibiina kye kya Big Talent alina mubayimbi ki bavaamu buliko omulalani ndaba okushiba kalungi shiba kalungi mu group ye oba mu kibiina kyo oba mu record label mulimu yayimbi ki ye Queen Kamano kuliko omulalani ndaga batambula nani besingo kunyawo omanya omuzungu agamba practice what you can preach goli musajja muganda kivunule teeka mu kola practice mpoza kitashe mu Uganda kola kyosobola kyokola banna mu Luganda mukivunule Alan Cruz atajja kivunula Alan Cruz ajja kivunula Alan practice yeki mu Luganda practice yeki mu Luganda practice danga yeki mu Luganda okugezaamu okwegezaamu wangi okwegezaamu kyogenda okukola okwegezaamu kyogenda okukola fena tukisobola okwegezaamu fena tukirize sawa zino abanegere be batwala industry yonna ni abazungu bagitutte ani era amanyi nti mu Grammy waso okuvaayo omuduga so kuyimba ku Grammy bana boy wamulabye omusajja go bayita ba Beyonce Jay-Z yagambye abantu ndesazo bampita genius nina inawe naveyo nga tebandabawo lwano bampadde award iraga nti n'ekintu kyenkoze mukipinga ono nga mujja mwatendinga awards zino tomanya naye bajja kuloleta kochi nagamba some of you temulina ku nomination list naye wotunya Jay-Z abantu abo muyise mikono kuza tuwide kana kola South Africa Kataira akawangudde best performing wimbo lwa water ka South Africa ategera kagezeza kwakigeza nti Africa nafe industry yaffe kadonkamu yafa kadonkamu lirimu eryali ekibiina obanga ekibiina tendekero ly'abayimbi ng'omuyimbi avaamu awo n'afuuka owakabi bandi afudde bandi kimu ku kintu kiraga nti n'omuyimbi ono ayimba essaawa ze buli muntu byasanga yakola ki n'atasobola kuyimba ayimba walabye software empya nzogera makya nenjogera ne banyimbisa okitegeera nti Uganda gye tulaga tugera kufuna ba recording artist bangi naye nga tamanyi n'okuyimba ku live okitegeera kati bina byonga simanyi baagala kulwana industry ebere kimu mu bibiina byabwe balina abayimbi bameka kati tetuganyi yesibayinza okuba nti balina busobozi naye omuyimbi omu gwe bayita Diamond Platinum yagamba mu myaka 2 ngenda kussa sigera kufumya luyimba kasoke promoting eki abimbi ba group yange ne kiba essaawa zino aleta Harmonizer alesa abayimbi abasoka mu 10 naye nga abayimbi balesa abo yali wano mu Uganda ng'asoma nga bamu ku bo bali mu industry bakola ki nga bamaanyi essaawa zino wamaanyi bo bakoze ki Diamond Platinum n'abanga tayimbye buli dakika ayingiza ssente ayina TV
aina radio aina abayimbi Julius Swangs Avenue yali dancer baba dancer bazinyira mu karaoke bijibe katonda ajja amuyamba namuwa ideas tiyali muyimbi naye nga industry ajagala kwekola Swangs Avenue atandika okusayininga abayimbi ab'enjawulo era abayambi olamba ne bukyuka kyova leero saazo batuduulira fe abamaking batuduulira okitegeera naye nga ffe tubamaking nga ne bafani baabwe nga tebana bategeera nti guno nayimba nga ffe tubamanyi nti bayimba ne tukwata ennyimba zaabwe ne twogeramu abantu bazaagala bamala ozaagala ne bakuleetenga obubiina bwabwe obw'enjawulo tiimu gundi netandika okuyisaamu eggaali kyokka gwe yamupromotinga eyaliyo nga teri muntu amumanyi natasobola kukavalinga nzijako kino Federation yo John mukumpanira nze kulanga omulimu gwayo kyemmanyi bali mukwagala kutematema sente zigenda okufuluma era bagenda zirya because fena mu nsi muno buli muntu akolerera kubeera bulungi naye ayina oluvadde nti kuliko muntu alumirirwa industry yaffe eno omuntu alumirirwa industry yaffe eno wandibadde osooka omulaba nti no bameka baatadde mu kibiina ki bwabanga president bameka baleese abali mu kibiina ki nga abaleese nga abataddemu ssente nga ye because si mwavu ayimbya milioni 15 bwafuluma ogenda okuyimba wati naye wamulabe nti asula ku Serene essente z'omumusolo gezigenda okusasula banga lyabadde asuba ayina amayumba agasukka mwaga naye te omuntu wa wansi asembayo yagenda okusasula ezo sente you understand kikuwa kyakutegeera ki nti obanga nawo omuntu asobola kulumirirwa muntu wa wansi nga nesente zafuna ennyingi azirabanga ezitaliiwo gosula ntasobola okuteeza industry ya Uganda tebakulimba balimbe mmwe abatamanyi naye nze mmanyi ate ndabira wala ate mba mmanyi mbalabaddemu nzira tonvuga speed tebakulima nti waliwo omuyimbi wanasobola okukyera mu Uganda industry ebeera united okubeera ekigambo sita kigambo kinene olina okubeera nga olinko ku nsajja kati abamu ku bo banoonya bitiibwa kubeerako sente za promoter bazire bwe zafuluma abali kakiiko bwe basinga ozifunamu abateeka ebyadda tebafuna kyekyo kigenda okuddawo wano mu maaso nti abali kakiiko bagenda kufuna sente zaabwe musako batwaleyo obuzamambira bwebanga omuyimbi omu mu Uganda tugeze mpaayo ali ku federation omuyimbi omu bwati mpaayo omuyimbi omu just omu bwati era Dirisa Musuuza Kenzo olimba lori omuweruti VDM agispendinga 10,000,000 just one video milioni aga kati weebuuze musente za sake za 2017 agenda kusabayo loan za sente meka kati tugambe babadde sente bagenda kukola business endala mpaayo ng'ojjako restaurant n'ojjako boutique muyimbi kya alina business endala ng'otugyeko ebyo mu mmere kiba kikutegeeza ki kiba kitegeeza ezo sente baazijjiddeyo lwakakundire kamu nesi kuyamba abayimbi bonna era ojja balaba zezigera okuviira ku industry ya Uganda n'okukenza okugwa bagenda kwekuba kulwa sente ezo buuza kibuuza kyekirala mabega kwawo waliwo akatambya kafuluma nga kalinga akalaga nti waliwo abaagala okubulankanya sente ze baasaba obukadde 13 ako gakyali mabaga nze wenategaa nti Uganda yaffe eno baagiroga omusajja Salimu Sale baafulumya sente ez'abapromota tafubbi ne banne nange netugenda ndo mugamba naye basajja bawadde sente baziwadde bakazi baabwe natugamba ngenda bongera endala nga ziringa agamba zise n'esente zaba na Uganda zibasolozozo esente zibawa abantu zisobola okutereeza Uganda banene ovudadde nti nno bo bamanyi nti nno balina okufunayo abantu bawuddisa bana Uganda kyova nti ebintu ebyamakulu nyo biyise mu parliament ninga omuna Uganda afa ku ntalo gundi akubye gundi akolana gundi kitegeera ninga ebintu ebyamakulu biyise mu parliament okimanyi mu parliament omugenda kufulumamu esente z'akalusu ez'ente bagenda kuwola abantu abalina ente waliwo omuntu alina ente nga mwavu mulunzi ow'ente tomvuga speed zigera kufuluma sente z'akalusu kalusu akwata nte waliwo omuntu alina ente 15 nga mwavu bagenda kuwa abantu abalunzi b'ente esente bawalina Uganda muno mu parliament omanyi kino bagera kufulumya etteeka ng'omwana w'emyaka 17 bamukuba empiso emutangira okuzaala kikuwa kyakulabira ki nti Uganda
Museveni yategeera nti bawuddise gwe bafuge funa bakazanyiikirizi ba useless idiots babuzebuze kubanga abantu bambi banoonya mu mupiira gwafa mu mupiira gwafa stage plane zifa abantu badde mukune kumanyi manyi badde bayimbi ne kati batandise babijjisa mu bantu. President Kyagulanyi wakwata akazinda agamba abantu bagera kulya kiduddu ono atwala federation president wanigina wavaayo n'agamba Bobi naye afuna okegera bali mukuwuddisa buwuddisa abantu kubafuula basiru aye n'abantu nabo bambi tebalina kyakkola basala okufuuka abasiru. You understand? Kati bayuzule idiot bangi mu bisekita ez'enjawulo Jacobo si mbubi gega amazima nti government efa ku muntu wa wansi kubanga omuntu wa wansi ng'aga nti enough is enough government egenda naye omuntu wa wansi obwongo bwa butwala atya abeera ku mupiira kumanya ku bayimbi bw'avaayo ennyo nayingira ku byobufuzi ate bituuka ku byobufuzi yenyigira nnyo akeera ku makya n'agenda n'alonda omuntu ono tumutwaliza emyaka 5 ate nga tafokasinze ku byobufuzi mwekyayagala Rwanda kizibu nnyo okusanga omuntu atasobola okuta sex step n'etambula kizibu nnyo Rwanda okusanga omuntu avuma Kagame n'amuwemula buli kivumu esazo tulina omwana ali mu kuvuma kabaka nze kuva dda nga baŋŋamba kabaka mwenda mutebi kyekimu ku bintu byolina okukeera mwakyo okumiitingako ng'omuntu era mamange yagamba nti mu bantu bayagala okumiitinga kabaka mwenda mutebi mwali ne olunaku we nakwata kabaka mwenda mutebi mu ngalo wendi nenzuwulira muli mu ngalo zange nawulira amanya ag'enjawulo naye omwana ali ku TikTok okwo avumye kabaka awemudde kabaka kyatakoze nga tekiriiyo naye ensi etunula ensi emugobera kuliko omwana ku TikTok oyo awemula abakazi n'abakolayo bati naye ensi emugoberera kati gova inoyogera ebintu ebiri educative bagamba oyo motivation speaker oyo se mufumbo oyo okegera ebintu obungu bwabo abantu buli mukajiko wekati lwaki bakulangiranye obutawa mufumbo ekyo si kikulu because obufumbo bwange n'oba obumanyi n'oba obumanyi tebijja kugasa kyova olaba nti nno nti gwe mukazi wo nsobola omwebakako we mumanya nfuniramuwa kyova olaba essaawa zino balonda abantu abatalina makulu nirwa kubanga tebalina option ng'abantu basiru ate omuntu omusiru azaala abaana abasiru kyova abaana bonna bazadde balungi mu kuwemula bw'ovayo ng'oyogera ebyamagezi bagamba oyo musiru yalidde naye ng'omugambe ekintu kyokola kisi kirungi okuvuma kabaka si kirungi because ne kabaka ali mu byafaayo bya Uganda at large taata we yakola ebintu byakyusa Uganda ogituusa wano naye n'omuvuma n'omukola wooti enja nosigala ng'otambula mukama mulungi ndabye emirembe naye guno omulembe gwe tulimu simanyi wawalijjayo omukoka ase oguyola gonna n'agutwala. Jacob of late radio kobadde okola yawumuza abakozi essaawa zino temuli mu kukola omuntu akugamba nnyo nti ng'oyagala okumanya omuyimbi ono omutegeera ovudde ku mulimu gw'oliko nga munamawulire akaseera k'otabadde ku mpewo okasanze otya Jacob? Nkasanze bulungi kuba nali nkasuubira nkasanze bulungi kuba nali nkasuubira nkasanze bulungi kuba nali nkasuubira tukajja kutuukawo era buli wemaliza programu yange ngenda kumaliza tumubagamba nnyo abawuliza nti temwewuunya enkya okumpulira nga siri ku radio because gwe gusoose radio teyali yange nti radio kimanyi naye telefayina si yammwe bajja kera ku makya bagamba manyi leeta kaadi ya telefayina gite kuba nali nkozeko ku telefayina naye negoba mu myezi egyo nga sijja bisobola nengamba kulwekitiibwa kyange kyempulidde mu Buganda mama kyankulizaamu telefayina wanyu waawo nenegoba nzeka nga tebangobye kati kuddembe nali nsuubira tebajja kungoba kubanga si kipya sinze Peter Sematimba alina radio ye era ebbanga Peter Sematimba lyakoledde sinadituukako dikolera era oli wakera makyanga kubanga lyomaze emyaka 2 ng'oli ku radio waki tokola radio yo manyi oyo musiru kuba tamanyi wekyetaagisa okukola radio okitegeera nti okukola radio essaawa zino fika zizona bazitwala zakakungudirika abantu abamu okola ofuna frequency ya TV zona bazitwala zakakundirika abantu abamu so nze obulamu badde mbusubira
everything can change. Enkyanso okuvuga emmotoka ne bantemako amagulu. Obulamu nabusigaza bula babulabi kyova ntusikogga mbeerawo nga ndi bwenti. Naye emmotoka yange ebeera full tanka. Ebeera full tanka. Weetegekera buli kimu kyajjo kimu. Muganda wange ebeera full tanka. Era tojja kumpulira nti tojja kubunagenze kusaba mu ku radio endala. Never. Ngenda kukola ku radio endala. Sina radio ngenda kukola. Abasajja bwasiima nti jankusibira. Super yampita, CBS nempita neŋŋaana. Not because saagala. Nze njagala nnyo okukola ekintu kye neewulira mu mutima nti nkyagala. Sisobola kukola ku kintu nga sikyagala mu mutima. Radio gye mpa respect because enkuziza yeddembe. Era eddembe bwe yangoba nganze sina radio sobola kukola kusabyako mulimu. Era ojja kundabako nga ndi kazindalo kwa mu radio ndanti nkwenjogerera never. Webinagana ebya radio. Sweta we wabweru. Ate nogenda wabweru siga nti because njagala genda wabweru. Kyogedde abasinga tebakyogera. Njagala abantu beerabire Jacob mutuuze. Nkome wano nga Jacob taata Merisa akugizibwe. N'ebyokwesimbawo nja kutuuka ekiseera mbiveemu. Muganda wange mu bulamu bw'ensi nze muntu akyasinza okubala wawenzira. Ogenda byebufuzi tesaali musiru. Ndi mugezi nakana abantu balooza ndi musiru. Ebintu byasanga ku TikTok oba ku page z'abantu balooza ndi musiru. Naye nze kola asiri musiru. Ndi mugezi mbeera manyi nti wano ngenda wano nzira wani muvana. Osegera. Kati sawa zino. Amina papa. Kati sawa zino ndi mukubaza kiki ngenda okuzzaako. Naye ate sijja kufiira mu firimu. Ndi firimu tojja kunsanga nga mu kaledi akali baga Jacob jangu okolewa never. Nze mbala kati blood wana nkusibire ntanda bala kyunje mukazi wali ali yukaliwa Jacob kale kutuka katutide Jacob bala sigale wano bala si buli muntu yena akusekeredde nti no mukwano gwo abantu bakwagala ng'oli wano kazindalo kano kasita kavaawo kati tere muntu addamu kukubira simu era ofuna nga omuntu asobola okwagala kazindalo nga tekaliwo oyabeera kyaliwo nze mbeerozza kati mulundi guno gwakubiri teriyo omuyimbi asobola kukubira simu nagana munange nayo kino never kamengo yagagendako mu kivuli kyetasobola bikoto kyalina amakulu g'omugattako osegeera kati obeera n'amakulu ng'alina kintu kyakwagalako ye industry of wetu yazimbibwa nti abasajja nga boolaba abali wabwera badde ku channel z'amaanyi za TV bwe bavaako basigaza respect eyo nti omuntu waba nga ategesa Super Bowl tosobola musasuza kivulu naye wano bakugobeko olimbuulira experience kati obayaga okutegeera buuza ddagala sirwanga yategeera experience oba abayimbi abagenda kitono abayimbi tabeemalira mu kubanga bambwa abayimbi bambwa Blood abayimbi be Uganda bambwa abayimbi ba Uganda tebeagaliza abayimbi ba Uganda banyonyonsi abayimbi ba Uganda ba hypocrite abayimbi ba Uganda ba stan abatuna ne baseka naawe wovaawo nagamba oyo mulaba oyo nze amusasula rent ninga akuwadde ninga ate oyinza okuba nga ate wamubeerewo okusinga byakagamba nti omubeereddewo wali mukuba abali bawunya enkwawa nga tebanaaba naye ngaobabeererawo you understand yensi yaffe gye tulimu Jackster obugambo bw'omulekera mukwano gwo Jackster wanswazizza nnyomba gwe nze newunya mmwe bannamawulire b'ennaku zino omuntu n'avuma munnamawulire wa munnammwe n'ogendayo enkeera ne ka TV ne kacyanoko ffe ku mulembe gwaffe era kyenfuse babangamba kyensi bangamba oyo Mako ono nsima mbagamba nti bannamawulire mmwe bali jimu eno muli bambwa omwaki muli bambwa nti omuntu avuma munnamawulire munnammwe ne mumusekerera munnamawulire n'avuma munnamawulire munne ne museka omwana yamanyidde Jackster ne mpulira ennaku mu mutima ngenda okuddamu okuwulira nti yafulumiza lisiti b'abantu abayagala nze bampita Jacob Blood gwe toliiko nze bampita Jacob wondekera obulamu obamutekedde opportunity ekola kyonna kyenjagala tali above the law bwoba nga tova mu first family nga tova mu family ya Kabaka Mwenda Mutebi tujja kwetwala Jacob bamulade ku list Jacob y'omu ku bakulembedde nze akamanyiro k'abayimbi kasusse mwe abagala bu content bwa YouTube mwe abagala content bw'obuchano bwammwe bu TV bwammwe mwe
Choba telefone enamba bagifulumiza ebyuma byayo. Fulumene nawulidde ennaku. Nengenda ku telefone ageza kulaba mye munire kimba kyemukwa mye ekyoyo guy. Ninga basajja story kinamwe. Omuntu afumye brand yammwe gye muteeka ku TV. Ate muli mukuba nnyimba ze. Kuki? Fedda ng'omanyirako omu ku ffe. Lwa lutalo. Lwa namawulire bonna. Ennaku zino twafuna bungi nti bannamawulire oba bayitiridde buyitirizi. Ate kati abasinga balina amaalo. Abamu baliwo nze olina kye ŋŋamba abantu nti kituufu owagira omuyimbi but olina kuluzinga professional na credibility yo nga munnamawulire. Bwe mba nkuwagira naye ate bw'okola ekyamu nina okukola ki? Nina okyogerako. Kati ate ffe bannamawulire kye tukirina omuyimbi omusubscribingako n'omufuulira ddala nti otandise musinza businza n'abeera godis gy'oli. Kati ate nze ekyo sikisobola. Nzera kye bana basajja bali eri ku ewasali musaleeri. Bayita batya? Serine. Shiba n'abakola we bati. Shiba yabakola we bati. Nene babazza mu nsonda ne baba milioni 5. Twazira nga muli worth milioni 5. Let me just give an example. Waliwo falo omu yalina omuyimbi wa bandi. Nampeeza olimba l'omuyimbi n'emitwalo 10. Ku simu yange nagamba zindi soba boda wakuwa oluyimba. Nkutereddeko amafuta. Ngenda okera ati nga ntereddeko emitwalo 10. Nenzimuddiza n'emitwalo nemutekeramu 10 ezo ezijjayo. N'atulika essimu n'akuba essimu ng'asekera nga bulijjo bakunnyumiza nti oli wambwa nga sikimanyi. Leero nkitegedde. Jangu ku bondi. Nengenda ku bondi ye. Najjawo bw'etaano. Nembukwata nembuyizaamu. Gyali emitwalo aga. Nenguyizaamu wakati. Nemukwasa piisi nemugamba we naayavuwala nja kujja nsime pieces. Ziizo nzikulekedde nenkwata piisi zange. Dankani wuuya mubuuzi nengenda nazo. Dankani jangu. Omukulu yalina ssente. Nagamba kitundu bw'anaaba mwavu ajja kimuddiza. Yo dignity y'omunnamawulire. Gwamanyi oba ye Haji. Komawo wano gwamanyi. Ono yamanyi byayogera. Jasi mbadde nkugamba. Mbadde nkugamba. Bangi nya balina boodi. Mbadde nkugamba. Mu bulamu bwaffe bannamawulire tulizizza ekitiibwa kyaffe. Yes, tulina obuzina bwaffe ng'obwo. Tuli babi. Tuvuma abayimbi. Yes, tubikkiriza byonna. Bateriyo muyimbi. Mutere munnamawulire ayagala kusula muyimbi. Taliyo. Just ensobi z'amayimbi ze twogera. Otegera. Tuba tugamba weetereeze. Niyo munnamawulire nagala obuma bwamwe mu butwale mu batelefayina. Akanyumidde yamugambye nkulangire ko ye yamugambye nkulangire nkusinga ssente ko ye ngwe wesonyiwa abagagga n'atambula n'agenda nga kiwoza ngwe Jackster era abaddeku eyesimba nawo akoledde emyaka kumpi blood gwenjogerako mumanyi over 20 years experience in business. Jackster Era gye nakoze interview okuva jja newe Myaka 2 yantiisizza Jackster Yandazemu obunafu. interview. Nze sisaba muntu interview akubirira nti muyimbi jangu okyale ku show yange to hell. Devotion nze alien w'amaanyi. Naye nze sigina nko alien. Sino yanko alien nti mpa interview kutegeera. Lwaki? Manyi nti watali nsolo bbeerawo. Chano n'etambula n'abandaba ne bandaba. Nze okugenda abantu ate ompisemu amaaso. N'atalina kyakulya bwagulidde ekindazi naye anvume nedda ssebo. Jacobo akagamba kasemba eri abatulaba industry eno kuba oga kulinze wali Oga yani. Mwawe munekitiibwa. Asibire mu bulamu. Industry yaffe ejiddemu abali b'enkwe bangi abeefula nti bagagitereeza. Naye obuzibu bwaffe bwe tulina buli mumboka nga tebanakutereeza industry yonna. Batereeze wano wetuteeka abantu baffe nga bafudde. Kubanga faani ajja n'okulaba ku muntu muwa respect esembayo. Bw'obange saawa tulina kufukamira ku maviivi okuleeta n'omulambo. Ebyogera nti bagala kutereeza industry biveeko n'obyogerako tebaddamu byogerako. Bali esente zaabwe tetubalinaako buzibu. Bazirye. Ne bannamawulire bambale ekigambo ekiyitibwa bannamawulire. Ekikwata ku ggwe ekikwata ku nze. Ekikwata ku ono ekikwata ku nze. Okitegeera? Wekibanga twejjeeko ekyo kiba kitegeera tunafuye nga bannamawulire. Respect. Simbubi. omukulu akagambo ke tulekera abakyali baffe mwana balabaye batanso tubula bisalabize by'ekisiro Nakubagamba ekintu kimu. Tife tulabyeko ku generation zonna. N'enkambwe ezisinga ku zino
tulabyeko ku generation ezirimu ebiso kati ate zino ez'okwekuba obwekubi ebikonde tulabyeko ku bantu abazibu ennyo so bino byonna ebizze bibeerawo tebyakatandika okubeerawo bijja kubeerawo just kaseera we just need time it's a matter of time buli kimu kijja kuggwawo tujja kuddayo tunormalizing ababawo amaanyi essaawa zino bajja kutuuka ate nga tebakyabawa maanyi nze abantu mbawanye ekyokulabirako ne mbagamba nti twalinako time nga si papa big boss alina amaanyi nga tuyimiriza emmotoka nga 7 mu kkubo omwo nga tewali eyitawo nga tusibye sayidi ne sayidi essaawa zino aliruzira yeebase ekitegeera aliruzira yeebase tamanyi naddi lwana akola ki lwana avaayo kati bino just byakaseera buseera buli omu yeejubiseemu naye bwe tunaggwera okwejubisaamu tujja kuba tumaliriza okumanya ekituufu kyekigenda mu maaso wati wetambudde olunaku olwaleero kuno okulabula nakuwoninga abayimbi mutugjeeko akamanyiiro mbunakoze lisiti bengenda okukuba nkulayirira si gwe asoose okuyimba ebitanyuma tulabye bangi abayimba ebitanyuma weewere ojja kukubako omu ku luno we are ready for you. We are ready for everything. Kino kibagamba waliwo yaŋŋambye naye bakutadde ku lisiti y'abagenda okukubwa nze ninze munkubeko mujja tutegeera nti eno industry tebagikomberako mu mannyo ga bikoola mbabuulidde nze divorce matuveera bulungi wera